waliwo enjogera egamba nti ndi mugezi nga mubuulire, naye bannange bwe bakubuulira omusimbi gavumenti ya Uganda bw'eteeka mu Uganda Airlines okusobola okutambuza emirimu gyayo n'ezo ze baakafunako kasokedde nga bateekamu, oyinza okukwata ku mutwe n'ogamba yii bannange tuli ku ki? Naye bino byonna bwe mba nkootinga juzi bali omunsi yali mu palamenti n'agamba nti opposition mbu yasigalira kufuna allowances, kujja kunywa kacaayi na kutuula butuuzi mu palamenti bwe bityo, naye tewaliwo kyamakulu kyekola mu palamenti. Naye jjukira nti Joel Ssenyonyi ng'akyakulembera Kosase yayogera ku mukyalo ono bamutulaki n'emivuyo mu Uganda Airlines, era General Museveni kennyini yavaayo n'alwana nnyo bamutulaki n'atutegeeza nti ye omulimu Museveni ye yamuyita n'agumuwa, yamuyita buyisi. Oluvannyuma ne tukitegeera nti nno kitaawe wa bamutulaki yali musajja wa Museveni nnyo, era ng'alinga ndowooza asasula munywanyi we eyamubeererawo mu biseera eby'entalo, kati muwala we kwe kumukwasa okubeera executive director wa Uganda Airlines. Newankubadde nti oba talina bisaanyizo nga byonna Kosase bwe yagezaako kuba nti ebijjayo wansi wa Ssenyonyi, era ne bamuvumirira nnyo Ssenyonyi. Sipiika Anita Among n'atuuka ne boogera biyitirivu nnyo nga bagezaako kulaga nti simanyi akola bw'ati, naye ne bagezaako kumuyingizamu mu buli bw'enguzi, kwegamba nga bawolereza ekintu kye batamanyi. Kati obulwadde obuli wano e Uganda, naye nga bino byonna biva ku gavumenti kulwa mu buyinza, Museveni kulwa mu buyinza, n'abeera nga influence ey'ab'eŋŋanda y'amaanyi nnyo mu gavumenti ye. Ab'eŋŋanda n'emikwano nti ojula munne kutuuka mu kitongole ng'abantu bonna beenyumiza n'ebye baabadde mu kulima ebijja ebyabaddeyo, kitegeeza baabadde wamu ba Luganda. Naye munnange bino nyinza okugamba tubinyumya nga lutabaalo, kuba General Museveni kigambibwa okuba nti omukyalo ono yamukutte edda ku nkoona bamutulaki, era nti ne meeting eyaliyo mu State House nga bapurezentinga ab'enjawulo mu bitongole eby'enjawulo okutebe bakwasaganya emirimu, ono teyamuganya nakuwa presentation ye, era bw'atyo n'akakasa n'aga nti emirimu gyonna egya Uganda Airlines n'ekifo kino omukyalo ono mwabadde executive director wa Uganda Airlines bakiteeke mu mawulire bakirange, bafune abantu abali competent, abantu abalina obumanyirivu n'obukugu mu nsonga ezo. Ng'amaze okukiraba muganda wange naye ng'omusimbi okugenza awo, singa bakugamba nti omusimbi ogwo baguwaddeyo guzimbe amasomero, muganda wange guzimbe amalwaliro, oyinza okulaba Uganda bw'etemagana. Kati Auditor General report gye yawadde ye-exposinze massive financial leakages, era nga bagamba nti sente nga twogerera mu billions ziri mu bikumi mu shillings. Munnange gabe kugeba bamutulaki mu omwaka oguwedde September yalabikako maaso ga Museveni bali ku State House okudefendinga contract y'abagize obujje oba nedda jukira expiring mu July, naye General Museveni munnange teyamuganya yadde n'okupresentinga okubako kyayogera, yamugamba totawaana kubanga byonna birina okuva eri Auditor General. Kakati munnange ebyewuunyisa ku Uganda Airlines bwe bakubuulira ebigikwatako, kugambye nti bino byonna Joel Ssenyonyi yali yabidiscoveringa dda, era yali njega y'amaanyi nnyo nga bamuyise mu kakiiko aka Kosase. Omukyalo ono bamutulaki yakakasiza ebyo nti General Museveni ye yampa omulimu guno, tukitegeera nti nno ono muwala wa mukwano gwe yafa. Kakati ndowooza
ng'ayagala nabo balyeko, abasembezza balye. Kale waakiri management yali badde ntuufu, naye nsuubira okuba ndowooza bakimanye bulungi nnyo nti ono mujega tabimanyi. Kakati nga bw'omanyi naawe bwe batyo ba opportunists ne batandika okubeera nga babba, era ensonga kyokira balwana bwezizingirire okuba nga bataasa omusimbi guno omuyitirivu nga bwengenda okubeera nga kukubuulira. Kati bagamba nti airline eno Juba Uganda Airlines offices zaayo ez'Ejuba mbu baazuulayo ssente nga tezibankingibwa, tebazibankinga, bamala okugira wali nga beeteekera mu nsawo nga batambula. Kakati munange Auditor General era azze kati mu kuleeta fresh concerns ebizuuliddwa ebipya ku ngeri gye bakwadde bakwasaganyamu ssente ku Uganda Airlines, oluvannyuma lw'okitegeeza n'okututegeeza nti ssente mu millions eza shillings ezibadde nga zikolekitingibwa wali ejjuba babadde nga tebaziteeka mu bbanka, ekintu ekyongedde okulaga tebinanyi bantu babadde ne financial weaknesses mu kumanaginga airline. Naye munnange era mu ripooti gye yawa June nga 3, 2025 Uganda National Airlines Company Limited kigambibwa okuba nti ssente ezibalirirwamu nga dola zino ziri mu $1 million oba mu ze Uganda, batoteeka mu ze Uganda ziri $3.8 nti zino zaabalemu okubeera nga babankinga. Kati ate ekitegeeza tebali tebakikola mulundi gumu, bazikuumira awo bwe batyo. Mpaayo 5 mpaayo omuntu kusindikire nga basindika. Kaakati zino ssente nga tebaziteeka mu bbanka kiba kitegeeza nti ensonga nga zino genda mu b'amateeka mbu banoonyereza, naye era banoonyeza ku loosi, naye loosi gy'olredde Auditor General munnange atugamba nti ssente zonna ezi collecting by government entities ziba zirina okuteekebwa mu bbanka butereevu, ate era zirina okubeera nga ziriko accountability, era omuntu basobola okumanya nti gundi yavunaanyizibwa ku kino era yazibankinga era ne receipts ziizo. Kakati bwe kiba tekikoleddwa kiba kitegeeza nti babeera babreachinze financial regulations era nga kireetawo omukisa okubeera nti oba oliawo ssente zigenduka ziyita mu myaganya gy'engalo, obubbi obwenkukunula mu ngeri efaanaganako bwetyo, naddala kati ku airlines eya Uganda Airlines. Kati incident eno ey'Ejjuba munnange y'emu ku ebyo eraga nti mu butuufu bano tebalina basic cash control. Kakati bino byonna munnange bizze nga tutunuulidde airline eno tugaye ekola ku ssente. Jukira Katumba Wamala yagamba bannange airline si nnyangu kuddukanya n'ensi endala zigezezzaako, naye Uganda Airlines ekola bulungi, yakitugambako Katumba Wamala. Kakati ripooti eno eya Auditor General batugamba nti Uganda Airlines kati wuliriza bulungi nti yaregisteringa net loss ya $230 ne million 8. Okitegeera? Era nga bagamba nti wano 2024-2025 financial year nti baali just baimprovinzeeko bwimprovinze katono nnyo ku guno ku mwaka ogwaddako, ku mwaka ogwayita. Kitegeera? Kakati bwe tutunuulira embeera eriwo nti newankubadde nga ssente
katugambe tugiteekamu sente nnyingi nga Uganda Airlines eggwanga gavumenti eteekamu sente nnyingi nnyo naye yo ekyaregisitaringa red kubanga bagamba nti gavumenti yakateekamu trillion kati twogera ku trillion twogera ku trillion emu n'obuwumbi 984 mu Uganda Airlines okuva bwe bagikola kugamba mu kugizza engulu naye twogera ku trillion emu ne biliyoni 984 naye yo nga Uganda Airlines wuliriza kumanya Uganda tetuswala eno yakavaamu miliyoni 2 byokka era ezo zokka zisobola okukola ki okweteekamu yo nga yo ezisigadde zonna zirina kuva mu gavumenti kati awo kitegeeza nti ebeera yafuuka parasite era tesobola kwisastaininga ebeera eriwo eoperatingira ku sente z'amuwi wa musolo naye sente z'omuwi w'omusolo ng'eri waliwo abakola ki abalya ne General Museveni naye ebintu alaga abitegeera nnyo era aleese bamutulaki era alaga nti amudifendinga nnyo kakati bulinange embeera efaanaganako bwetu gweoyinza kugyogerako otya naye bino byonna abantu bajja nga babyogerako era nga bagamba nti sente ezo ziyinza okuba zaweebwa Museveni mu kampeyini kuba weebuuza sente za kampeyini zo bazijjawa ze babadde basaasaanya kubanga kati beebuzaabuza nga abavuka banaaba naye sente ze babadde bakozesa mu kampeyini baazijjawa oba zeezimu ku ezo lwaki yamusapootinga nnyo luli weebuuza ani amanejinga ofiisi y'ejjuba kakati ebyo yadde emirimu gyonna gye Museveni yasazeewo bagirange mu baleete abapya naye era bagenda kuteekamu bantu baabwe bagenda kujja advertisinga ate era baddemu bajeewe katulinde tulabe kituwakanire we baagwa kubanga ne ku airport wano Entebbe ab'Enganda be bakolayo in fact airport ebadde ku bifaananyi bya Museveni nga teri kifaananyi kya opposition kiyinza kubeerayo oba ekyakyagulanyi ebadde ku bifaananyi bya Museveni kubanga family emu yeekola ki ab'ekika ekimu be baliyo abantu abakolayo naye munnange byonna ebyo tugambye nti Joel Ssenyonyi yabyogerako era n'alabula so nga ate bali omunsi atugamba nti opposition terina makulu mu palamenti nti just bajja kunywa caayi na kufuna za allowance naye bino babyogerako bo bennyini ne bawakana ne badifendinga abantu baabwe nga kitegeeza nti bamanyi sente ezo ziragawa bateekawo bizinesi zaabwe kwegaggawaza zisere zembadde mulya mu kampeyini kiyinza okubagamba wabula kamba siibulire wano kubanga bino binyiriza ddala